Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Abaana baligawulira nti taata yasobya maama naye maama namwetondera. So tugenda kwetondera omukyala gwe bayitaani Nabakoza Joyce. Mwami we yamusobya. Namusobya nga tukyalina bato namujja mu ssomero bambi. Nensobola n'omusuubiza bingi yasomeranga ano ku St. Kizito ebwayise. Namulaga nemuwa obudde bungi. Nemulaga nti mwagala nnyo naye luvannyuma nnyo tufuna omwana waffe asooka first born Alison. Nenfuna gurupu enkyamu. Gurupu enkyamu ezo. Gurupu zaali muno mbwayise. Zaali no Kasubi. Nasooka nenfuna ene waffe wa Kedi gurupu enkyamu. Bami nga nzirayo omuwala ndaba akaaba. Naye nga ngamba lwaki tompa budde. Nga nze ndaba bya kisiru. Ng'oddayo bukya. Nga nzirayo minaana. Nywa mwenge. Gurupu z'embirimu za mwenge. Laba ate wengenda mu taxi. Era nga gurupu z'endimu za batamiivu. Nemuleka emyaka kumpi 3 alabirira baana. Gobeerayo. Mbeera byange. Olumu toddayo. N'okuddayo ng'oluusi nga mulimba asiddayo. N'atukana ngamba ne mwami wange. Tukuze abaana baffe saagala twawukane. Munnange mbirabye kati. Era nze gwolaba oluusi nsula nkaaba. Omwana oli muto myaka gye. Naye omuwala. Naye endowooza ye esinga n'abantu oluusi abakulu ennyo. Kubanga yangamba nga ogenda kunfiirwa naye kizibu nnyo okufuna omukyala. Alinganze. Tolinzizaawo. Era nange nsula nkaaba. Nsula mpulira nga neetondere Mukama ekintu kye nakola. Mpulira nga mukyala wange. Ennaku gye nnina gye muyisizaamu. Waliyo n'omuntu omukulu atasobola kigumira. Kyekituufu. Alabiridde abaana. Paka wentegedde. Ntegedde leeti oluusi. Mpulira nga nja alisi kyansonyiwe. Mpulira nga nja nzimba obulamu n'omukyala wange. Abawala bangi. Naye ate alinga ye. Batono. Muwala muto naye asobola okugamba alisi kantambuza akatogo. Abaana bange babeere bulungi. Mukyala wange kati nategeera era ntegedde. Era we naafuna pamiti yange bulungi. Nasuubiddwa omulimu era nja gufuna. Wasuubiddwa? Nasuubiddwa omulimu. Naye pamiti ke kabadde kambonyaabonyaamu. Naye we naakafuna bwe nti mpulira nga nemba mukyala wange nga munyiivu. At least nsobola omugatta. Nsobola okulabirira abaana baffe. Alison ne Carlton. Basobola okubanga bafuna ekyo kye bandifunye nga balina eddadi ne mami. Kubanga fe abavubuka kyengenda okuwa abavubuka kyenyinza okunnyonnyola abavubuka nti mbulamu bw'ensi eno peer groups zituwaga. Naye ogenda okwejjusa nga kiri too late. Ate nga omuntu gwe wejjusizaako nga bamutwala ddala. So mukyala wange wampa chance. Nsaba ampe chance nsobole okubanga tuddingana. Kubanga siri musajja ali awo nti negabaagaba nkwana. Naye mpulira nga mukyala wange mbulamu bwange. Sina dakiika gye simulowoozangako mbulamu bwange. Sina budde bwe simulowoozaako yadde second. Oluusi nkozze nze gwe mulaba wano. Lwakuba mukyala wange. Nejjusa n'emikwano gye nafuna n'omulimu gwa taxi gwantama. Era siriguddira. Kubanga nalekawo mukyala wange kumpi emyaka 2. Naye nga ndi eyo gurupu zimpaze Kasubi. Mukazi wattu nga ngamba naye bambi tomunenya oluusi naye embeera yatuuka oba n'atendewalirwa. Akati laba nakategeera nti omukyala wange
yalina kubeerawo ku lwange era yaliwo ku lwange n'abaana kitegeera nti omukyala yoyo mukama gwe yakuwa omutuufu eyali gwamugenda okwezimba naye bye mbagamba mbijja ku mutima sijja balimba mbyogera olusi mbanjanakaaba kubanga tulina kawala kaffe kagenda ne kambuuza ne dadi lwaki tobeera ne maama kyankuba wala omwana muto myaka 4 yambuza ne taata lwaki tobeera ne maama nensirikawo nempulira nga nfa kati wano we bayita kazangola kazangola akolera wali bambi nja kulagawo tunengeddewo banengezaawo kati ddi lwe watuuka noweetunulamu n'ogaana naye byenkola omwaka gumu emabega ng'embeera enkubye nze nasulako ne ku street nga nekyayi ninjala n'okwetta newako n'amanda ga leediyo wakola ki newako n'amanda ga leediyo batya nti baŋŋamba gatta neŋŋamba kakole ki ngeweewa amanda ofe wene yatusooke tuyitewo wano so omwaka gumu emabega n'okirealizinga nemmanya nti kati amakulu ga mukyala wange n'omanya nti singa mukyala wange mbadde naye emyaka gyonna wangi n'okimanya nti singa wamuwuliriza ebintu byandibadde byanjawulo kubanga kati nkunyonnyola buli kimu ng'ate mazima mukyala wange twapangise wa muhamudu lenti n'atulema covid olwo nga covid azze mukyala wange n'aŋŋamba wali wakukyukira mukyala wange n'aŋŋamba mwami wange lenti agaanye naye tugende wa muganda waffe bamuyita Sonko tugira tukola ki tubeeraawo nga ewa muganda we ewa muganda wange Alonso n'atukkiriza nitubeerawo kati nendaba nga nfunye waazi nenzire kasubi siina lenti gwe nsasula mbeera mu kunywa miwalagi bampewudde nga n'abaana sikyabakola ki sikyabafaako era abavubuka bannange bonna gye bali mbawa message eno oba abantu bonna nti bw'ofunanga omuntu akwagala mu bulamu bw'ensi eno otwale ng'ekyatika ddala nga mwetegedde abakyala bangi oba abaami bangi naye omuntu akutegeera oba ne mwetegeera oba omuntu ategeera mu Uganda ya leero kizibu omufuna era nze mpulira nga mukyala wange singa bampadde chance nanzirira mpulira nga neetaaga okwetonda kwange gyali kyekituufu bannange kale katusabe owulidda nti bye tumugambye katusabe tugende waali oyo yenna nnyini eyo tukyuke bukyuse bambi ndaddanga kakaaba kakazi katunaddanga kakaaba naye nangamba lwaki tompa budde obudde obumala n'emikwano gyo nze olimpa ddi obudde ebyo nambirabye kati byonna olabanga kye yali asaba si kinene budde bwe nakubanga ndi naye n'obutanywa mwenge ne peer groups bintuusizza wabi nnyo ebintu ebyo bisatu okunywa omwenge gurupu enkyamu okwebaka leeti kwegamba wengenze ntegeera nti omuntu olina okuba omuntu byali byonna biyamba nze era mukyala wange namusaba chance newaba afunye nti yafuna omwami sijja kinyiigiramu kubanga myaka mingi gyebaleko mama Alison kale nnyabo naawe gyebaleko kale obadde onnyuse iye banayi kyembuuza nyusa ate nga n'okubayo mbuddeyo ovuddeyo enkyo ogenda kukola onaafumbayo kummere sigenda kukola bannaye nga ndabye kaakati ne bwe mba nkuwadde oda ne nkuwa ne ssente n'osula nazo n'ofumbirako breakfast naye nga njagala gifuna ssaawa nga 5-6 bantu nga 15 breakfast naye nga baba bagenda girya nga bavudde mu mmisa nsobola bakolako ssaawa nga 5
mbadde njankuwa ssente nkugambe by'oba oteekako njagalako ko liver njagalako ko katogo k'amatooke nga mulimu ebyenda bwe bityo then ebbali liver bwe bityo kuba sigenda kufuna budde bikola ate ndaba abantu bwe baliira lanchi kiba kiri late naye singa mbadde nsobola okukulaba kati nenkuwa ssente n'osula nazo n'osobola okushopinga ebintu kati ogenda kunsangawa kati nkusange wabadde mmanyi oli eno nga katale nsobola okulaba eno nga katale mbadde ndi wano ku keeti kati tosaakomawoko nga katale netwesangaawo okomewoko nange ndi mukuva bwe nti mu tawuni ntuuka ebwayise tukwataganiraawo kale mukwano kantuukewo kale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwatulabye dda mu lugendo era ne mutuwulira mu mboozi ebimu ku ebyo tubadde tunyumya nenga nyongero baniriza once again mbaniza wano ku YouTube channel yaffe Weewuunyisa Omwagalwawo surprise your loved one. Tulese surprise muwulidde gwe tugendako biki bye mugambye n'emboozi lwaki tugenda manyi mwakitegedde dda tuli mu kugenda kwetonda kusaba kisonyiwo sikyo eri mama abaana bange ansonyiwe nze taata Alisoni Lutaaya Timothy taata Alisoni Lutaaya Timothy nasobya mukyala wange ndi muvubuka naye avubuka bituwaga biba bingi naye otuuka gwe noweteeka mu kakumunta n'otuula ng'omuntu n'ogamba naye kino nakiri kyali kimpisaawo banedda nga bwe nabanyonyodde nti nali na peer groups tunywa mwenge nywira munaana ate nga mukyala wange oluusi nsanga akaaba baganda bange ne bansonderako ne ssente renti ng'aganye nezo nenzirya buli naye obulamu bw'ensi eno omuntu otuuka n'owejjusa oba nga kiri too late oluusi n'ogamba nti singa nali bwe nti kuba nina baganda bange bendabiddeko nga baganda bange abo bafunye abakyala kuba nabasooka abamu bakulu bange naye nabasooka okukola ki ofuna omukyala n'abaana naye ne bafuna abakyala ne mbalabirako nti omukyala bamukwata bwe bati ne bwe bati nze kyesaali no bakyesaakola ki kyesaasobola kumanya mu ntandikwa nina ennaku ku mutima nti maama w'abaana bange muwala muto nga bwe nabanyonyodde namujja mu ssomero bambi ne mufiriza emisomo gye muzaddemu abaana bamulekedde atobye nabo ndi muwalagi ndi mu gurupu kazi katune katoba kyekituufu ensobi yonna yange sirina kyenenya mukazi wabula mpulira nga nja at least angambe ngusonyiye ate nga mwetaaga tukuze abaana omanyi mbulamu bw'ensi eno naawe oli muntu okula ne mami ne dadi kintu kikulu nnyo mbulamu bw'ensi eno thani okula nti ate taatawo ate naye okula ne taata ne maama bingi bye musobola okugatta nti taata kino nakiti naye step father sometimes tekiba nti buli mwana tasobola afuna kyonna kyaba yeetaaga era mukazi wange namugambako wande nti nsaba onsonyiwe tukuze abaana baffe bamanye nti dadi ne mami tuli kimu era nenziramu nenkola ensobi yeetya ayina emutiyeni eyeeyo Hello? Hello. Wanji mukwano. Oyo kulindako mukwano. Watuuseewo dda? Otuuseewo wennyini ewuwo wano w'okolera ewuwo? Kale mpaamu eddakiika nga 5 mukwano ngenda bankutuuseeko. Kale. Hayi, ndowooza owulidde. Biwulidde. Era ndi wano simanyi mukyala wange kyonna kyanaayogera oba nti yafuna omwami simanyi kyanaagamba kyonna naye
njagala kubeera sorry gyali. Ebisinga tujja byogera wali bwe kiri. Nsaba tugende kuba kati alinze omanyi omuntu okubanga abadde annyuse. Okay, bannange omulungi atulaba obyewuliriddeko mu nsi teri kinyuma ffenna ensobi zikolebwa naye ate omuntu avaayo n'agamba sorry n'agamba bannange bansonyiwe nali mukyamu nabo nno batono abantu tebeetonda naddala abasajja bannange abasajja abeetonda tebakyaliyo kubanga bba abasajja beetwala nti bo munnange tebakola ki tebasobya tebabagambako tebakola naye katsoke tugende kubanga tupaakinze wafundamu ate n'omukyala nninze. Alright, mutugoberere ate mutusabire. Omutima gukuba? Omutima lwaki gunkuba? Mukyala wange simanyi kyagenda kugamba naye kyemmanyi ayinza okugamba ekintu oluusi era kyenaasigala nga kinnuma nti oba nafumbirwa otidde okugamba nti yafumbirwa oba kiri bwe kiti ne bwe kiti naye just njagala omutima gwange gutoolokoke mbeere mwerufu. Otiddemu mukyala wo kugamba nti yafumbirwa naye at least bw'aba akusonyiye ennyabo n'omugamba amazima n'okikkiriza kale katutugende kituufu katujjeko ettaala eno tugende kaaliba ekyosinga okwagala ge mazima n'okumwetondera yamanyi nti kuba abaana baffe era balibeerawo emirembe n'emirembe tekiri kyokka nti taata ne maama ekyo kyekirivaawo kati at least amanye nti omusajja yajja neetonde gye baleko mukwano kale iye mbadde ndi kwogera naawe nga nkuleetera surprise. Kale mukwano bantumye nkuwe surprise ya happy Easter. Ye mukwano ani gw'osuubira? Toyina gw'osuubira? Omuntu akwagala nnyo eyantumye. Yebale kwagala. Happy Easter. Thank you. Oli bulungi? Amina bwe bulungi. Gwe toyina gw'osuubira? Okay. Kamukubira essimu tulabe eyantumye. Ayina ebigambo bye byayagala okugamba. Ayina obubaka bwe bungi. Mukama atusaasire. Ffe baani. Mwe kampuni yo kuba olwedde kumanyi nali nkufuluwizeeko. Wandabawo. Kyoyina omanya nali ndabyeko ku puroguramu ye eya surprise. Kati kangikwase munaye surprise yo. Wadde tonnamanya gy'eva. Ate nga nnyina n'ebirabo ebirala era nkusaba onzikirize mbikuleetera. Olina omuntu gwe wayisa obulungi ayagala okusiima. Yebale. Yebale. Ayagala okusiima wamuyisa bulungi. Ndete ekirabo ekirala. Togaana birabo ojja bikwata. Amiina bwe bulungi. Ng'ogamba wabula bannange. Agenda tusaasira mukama. Ebirala biriwa? Kyejagala olaba. Katukambireete. Jangu tugende gireete. Ebirabo ebirala biibino. Ebirabo ebirala biibino. Biriko I'm sorry my love Joy. Kwata ekirabo. Ogenda muwa nesooka omugamba obubaka bwo bw'omugamba. Omuntu ali sorry my love Joy. Naawe okirabye. Kati munaye omuntu kayeeyogereko lwaki mwogerera nga waali. Mazima. Ekyo babadde nakitegedde dda. Wakitegedde dde?
nakitegedde dda kuba emmotoka ewedde agiraba agetagalatagala ezuugazunga mu Angola kyolina omumanya wagirabye dda agirabye dda kati sebo sweetheart webala ebirabo byo sorry nagikuwa dda gwe ate gwe yamuwa sorry ze simuyinaako buzibu ate gwe yamuwa sorry ye yalina okuwa sorry namusonyiwa dda nga tannaba nakwetonda simuyinaako buzibu naye kiri fine kuba sikuyinaako buzibu ze ndi fine with my life it's better you be fine with your life penza okugamba thank you for the gift nekeke gimpe sigigana nekeke agimpe nekeke agikuwa dati weeyogereko obadda ono gwolaba amaze ebbanga Joy. It's like chili wedge. mama keke eri kunti ate yena kuwe Chili wedge. mpe box Nze okwetonda banga lyonna tukwatireko bulamu nga tuli fenna nebazaga Joy ojja kunzita naye bwengenza enkula ate neneewa obudde oli mukyala mu bakyala kubanga atobye n'abaana bange nga bwe nabanyonyodde naye ekitono at least kyengezezaako mukolera kino omutima gwe at least abeere nga mukakkamu amanye nti osubiddwa ki kikyosubiddwa waliwo asubiddwa ani jali ate asubiddwa ati asubiddwa ate asaana n'alabako so obadde weeyogerako kyekyo kituufu kiri nti nze nkuleetedde bino kubanga tuli bumu azimu okwetonda bulamu bwange nakola ensobi gy'oli eri abaana baffe nenkulekawo ebbanga lyonna n'oguma ng'omukyala naye nsaba byaŋŋamba yabiŋŋambagamba dda yabyetonda kati olaba nkirese mu maaso ga kamera olw'ensonga njogera nkakasa era nga ni serious taliddamu ayejjusa buli lukya yejjusa ebyaddala kati mu maaso ga kamera zenda kugamba oli taata w'abaana bange kyo tekisobola kukyuka era kibo kityo kigenda okubeera mpaka ndowooza we tuliva mu bulamu bw'ensi buno era bwe kiriba mu budde buno kuba ogenza okwetonda nga kiri too late simanyi kyoweetondera kirala naye oli taata w'abaana bange era bw'olibeera mpaka akumisinga ne mulaavu laavu nedda tekyasoboka namuvinga on kyenanisabye naye kyabaakola wafuna dde omuntu w'omulala kyekyo kyenyinza okugamba ago mazima mu maaso ga kamera wafuna dde omusajja omulala I'm ready. No, it's like nobanga wafuna omusajja omulala naye njagadde okulaga amazima n'obwerufu asula akaaba ono gw'olaba bambi webalekaawa lekera okaawa yes tumuvinge on buli omu amuvinge on obulamu bwe abaana gye bali ewaka ndireeti nnyo kuba munkubidde entuusa eri nga ntugenda kukusanga abaana bange waka so thank you kuba bbanga lyemmaze naawe ery'emyaka 7 kyekino kyokka kyewakakolayo anti era munaye lwali butamanya olwo abadde atandise ng'aleese laavu nedda bambi yebale kuleeta laavu I'm very happy naye tusigale n'omukwano gw'abaana maama n'omwana tomanya katonda gyali kikomekereza bati mu budde buno sina kyemusuubiza kirala ndi honest ndi mukazi ali honest ekyo nakyakimanyi ate era oli mukazi ali bright omugezi ekyo kyakitenda oba kitenda oba what kyemanyi amanyi emyaka gyamaze nange okitegeera akusuba era alumwa agamba nasuula yasuula yebale kusuula kati kasoni namu abaana tofaayo ajja balabiranga okwo Alison ne Carlton kituufu naye nasuula it's okay naye nsaba alisi okiba kisobola
What you have to know bye byange. Nesaba at least love emuluma bannange. Love sigenda sobola jimuwa. Wanje Ge mazima najimuwa sityasobola kuddamu jimuwa mu budde buno kuba nagimuwera mu budde obubi naye akimanyi. Obudde obubi obwokubanga yali akyali mulenzi nafuuka mwami nsobola okitegeera kati mu budde ate buno ndi birala nnyo obwongo bulowooza birala nnyo ndi byange obudde bw'okaaba bwaliwo obudde bw'okubeerawo obusaa bwaliwo sibiriimu ebyo ate simusuubiza. Tomusuubiza wadde nti oba kale kambirowoozeeko nedda badde mmanyi ogenda birowoozaako. Ofuna obudde. Yogera nnyo awulire. Ofuna obudde. Kirowoozeeko. Bwe kiri. Mugamba nti ofuna obudde okirowoozeeko. Joy, si eggooli gwe nali. No, tokyuka. Omutima gwe gukyali gwe mmanyi guli. Omutima gwe Bikira Maria. Ekituufu ky'olina omumanya Joy yakyuka. Joy si oli gw'omanya emyaka 7 emabega. Taata w'abaana bange Joy yakyuka. Oli taata w'abaana akubuulira mu maaso ga kamera gy'oleese. Tusiga z'omukwano gw'abaana. Nenze bino bino. Alison ne Carlton. Love ekulemye okweyogerako obwedda gy'oŋŋamba mbwe kuluma nze nkuleese. Kituufu ondeese naye omukazi ye nga yekyayogera. Ozze okisuubira nti yafunayo omuntu we. Ayina era yaŋŋamba already. Obadde okimanyi. Njagadde mulaga nti bwe mba nakola ensobi. Waba wakyaliyo akakisa. Kiyinza osobola omuwa. Obadde oyagala olaba oba okyasobola oweebwa chansi. Yes, kubanga naye ng'ozze okimanyi nti yafuna. Era yaŋŋamba ng'omuntu. Katuba musanga n'omusajja nga waali si bye bikonde. Era ayina space gy'asobola okugamba nti eno ya taata w'abaana bange. Kubeera nsigala ndi ekyo. Era akyogedde ekyo agambye tekirivaawo. Naye muna era abo bannange. Enuma. Ekuluma. Gyali. Oyina lwowaŋŋamba mb'okaaba ekiro na misana. Olumu n'olema okulya akozze n'okogga. Alekeraawo okukogga. Alekeraawo. Si musajja mubi musajja mulungi teyankuba ku mbooko ku myaka 7 gye nnamala naye. Ate ndi mukazi muyombi nvuma namuvumanga naye teyankuba. Kati so kale mubuulire ku ebyo ebibi bye byasinga okunyiiza. Nedda kale ogera kibi kye kyanyiiza. Yamanyi ensonga lwaki tukyabaawo. Akimanyi. So sigenda kubyogera. Yabimanyi. Ebyo byange naye. Era wabikomplainingangako. N'obimugamba. Nga complaininga ku ki? Wayingiranga munaana. N'obutadda. Bwe kiri nze njogera kati. Naye njagadde olaga omukazi ono at least muwe ekisinga mu maaso ga kamera. Nti I'm very sorry. Ansonyi. Gy'oli bwe bibanga bigizeemu tugenda beerawo nga tukulinda. Ninde we muba musobodde. Oba mpaka bukadde. You never know. People break and then fall back. People break and then they come back together after some good times. But as for now, mukwano. Naye tusobola obeera ab'omukwano ekyo nakigamba. Kuba tulina abaana. Kitegeera? Naye ng'omukwano gw'oyagala. Laavu. Teriiye wange. Omutima gwafa. Akimanyi bulungi byonna abimanyi talina kyatamanyi. Toyinayo nakye. Toyina w'omwongererayo chansi. Chansi nedda. Sooka agireke. Atulwayinge ku mukyalo omulala. Wadde omukisa. Nga nange bwe neewa omukisa ku musajja omulala. Naye weewa omukisa ku mukazi omulala. Olabe tomanya. We bigaana, you never know.
Thank you. Simbubi. We simububi nange Kati- ntwala. Kati Feri we yacho. you know Kenny. you know his husband. And it's the Sorry. mchala one. Is your wife? Of course. The seatbelt. Where the seatbelt? Abana. The sudre. That's falling, really. Okay, I got Kati it. Ngende waka. kati tugenda teeka mulinde kati Lutaaya okusinziira omukyala byagambye ne vibe gyozze nayo ku mutima ne raavu Nti mchala wange emirimu gyanzoganyaamu emabegaawo pamiti n'ensumbuwa naye nadde nina omukisa nina mugagga agenda okumpa omulimu era sawa yonna nsubira okuba nga ngoba ku pamiti Lutaaya. yebadde ekyanene Omulimu si gwe gwatutabula. omulimo sigwe Omulimu si gwe gwatutabula. muwe mugambe Don't deceive people. I know. Tebwali mulimu. Lutaaya nakusanga toyina mulimu. Nenkuzaalira first born nga toyina mulimu. Nenkuzaalira second born ng'era biriwe bityo. So you know what you did. So don't complain about omulimu. Tabigatta. So kati mukwano tobimusuubiza ebyo nti Ngamba kipya. omulimo kyatayagala Lutaaya kino nti ate ngenda funa omulimo ate kati pamiti no kiri bwe kiti newemba nga tugase bugasi baana njagala musuubize nti ngenda bo weebali ekyo kyo nga bw'ogamba kubanga nga taata walina mukazi mugezi nnyo ate mukazi mulungi abakazi abalala bwe mukyawagana yagala kukyayisa abaana naye bw'aba asobola okugamba nti tuli oli taata w'abaana ate tusobba ab'omukwano wadde laavu eganye ekyo kyo alina respect bw'ali abakyala abalala bakozesa abaana okukulwana entalo zaabwe kyatayina ate tafaayo oba oleese oba toleese asigala akulabanga ki taata w'abaana ekyo ekitiibwa n'akikuwa ne kidda ebbali era gambye mu by'okulembeza omulimo si gwe gwabagatta kati tolowooza nti bona amugamba nti waliwo eyansuubizza omulimo bwe nfuna pamiti nti kigenda kutereeza bino byali nsonga ndala by'olina okwetereezaamu birala zaali nsonga za butamuwa budde nsonga za kuba peer groups nzimanyi nze ndi musobya eri omwana oli musobya era nannyumiriza yakusanga oli mwana muto ng'oli mu misomo gyo n'akugjayo era otobye okuyimirizaawo abaana bw'atabadde Fena twali bato. Lutaaya is like 29 years, I'm 28 years. So, fena twali bato. kati akuze ate kati mwenna mukuze Naye wakulidde nga bingi byawukanye. Kyolina omumanya sisobola kwogera nsobi za Lutaaya mu kamera. Ezo zange naye. yazeeyogerera Ate naye zayogera si zeezo. Gwe kyolina omumanya kyayogera si kyekyo. Ayogera kyasobola okwogera. naye waliwo Kati waliwo ekirala and I don't advise okugamba nti yali nsooka bweti n'obweti ne bweti. naye nga kyoyogedde agambye si kyekyo kyali kirala kyowakola taliyo kirala nali mwenzi mukwano Mukwano leka ngende nsanga abaana tewali mwenzi nze nali. That means tewaliwo bwenzi ffenna twali feefu ikyala. nakolanga ensobi Mwenge n'abakyala mwalimu abakyala temwalimu azin okuba obudde nga mulimba nti ndi ku mulimu naye kati nze omanyi nze ndi one person alwanirira kyenjagala batya kyoyagala Lutaaya togenda kirwanirira na bigambo wano we tuyimiridde omukyala amanyi lwali ebyaddala si kyo naye Lutaaya kola nga toli wakwogerera nti mukwano nafuna omulimu kati nga bwe tuzze tuli mugana waliwo agenda okumpa omulimo kati bwe nfuna pamiti kati ebyo byonna omukyala byongera mulaga nti era byebyo. Let me tell you this. Lutaaya okundaga nti anjagala alina sooka kiragira ku baana bange. Kubanza okulaga nti nkwagala nkiragira ku baana bo. Lutaaya singa nali ng'abakyala abalala nali nsobola okuwa abaana bo n'oba musuulira mu bulungi ne kugamba ate tewali agaana abaana bakuze basobola okubeera naawe kitegeera naye nze mmanyi what we had it came something good kye tulina ffenna okukeyalinga fo
kyolina osooka ofokasingako baana bange nze nga tonnaba nakunfokasingako wabula keya ne laavu olina giragira mu baana olina sooka kwagala bantu tosobola kuŋŋamba Lutaaya ti you love me more than your kids nze sikwagala singa baana bange ddiya no ekyo tokikulimba kyemmanyi ne bwabeera maama wo asinga kwagala gwe osinga omuntu omulala yenna so kyensuubira that's what you have to do ate kyekiraba era kyowamuwa kuyimirira n'abaana kitegeera naye so ensobi wazikola ate ozenga ozikola Lutaaya yampa abaana ng'abaana batandika okusoma takuba kasimu gamba nti oba maama Soni abaana bali batya atoze kumpa surprise y'abaana okitegeera kituufu byonna nakola ki so my love the way you will show me love comes through my kids simayiringako bakuyise my love yali my love yali husband wange emyaka 7 yanzija mu ssomero nga bwe yabagambye okitegeera yanzija mu ssomero ate naye ne musanga mwana muto ffenna twesanga tuli baana bato ne tutandika obulamu yes you're 28 now he's 29 muyinamu abaana babiri omukulu yawezezza emyaka 8 naye mu myaka 8 egyo twawukanyemu emyaka 3 nga we mweddira kati tweddira we twawukanidde emyaka egyo 3 tubadde twawukanye ng'ono ali bibye nga nange ndi byange until I decided that let me move on kati ate after me moving on someone is showing actions atandise olaga actions z'ataalaga luli yes naye mukwano nze kyenyinza okugamba njakozesa nnyo ekigambo kya mukwano siina nnyo bukyayi gy'ali kuba talina kye yankola kyamaanyi kyenyinza kugamba nti teyali mwenzi teyankuba naye tumanyi bye twekolaakolaawo kitegeera ne tweswaza ng'abantu ne tuyitawo we twandikomye kitegeera so sikusuubiza laavu nti bino byonkoledde nti omukwano we guli ogwo teguliiwo naye tuli taata ne maama ekyo njagala okijjukire buli wogenda okwebaka nti ndi taata bw'onooba osobodde okijjukira kijja kumpa essanyu kyolina omumanya kijja kumpa essanyu buli wonookijjukiranga nti ndi taata kuba omukwano gusobola okugaana ogw'okwagalana naye ne tubeera ab'omukwano ate ogusinga okuyinza omulungi ennyo gwe kyobadde ne tosuubira nga kituufu sisobola kati kubeera mukyalawo naye nga ate nsobola okubeera mukwano gwo gw'osobola okugambako nekyotasobola kugamba muntu yenna okitegeera kuba okimanyi nali nkubeereddewoko nange nkimanyi wali ombeereddewoko webale mukwano nasinga ompaddemu ssente kuba ndi nange akumanyi omanyi ekyo yakiŋŋambye omanyi ekyo bannange neggwe akumanyi yaŋŋambye olaba mukazi wange mugezi kati ayinza okuŋŋamba awo abaana enkya Easter banaalyaki kyakulya kyolina neggwe ekyo ate kinyumidde akumanyi bannange amanyi myaka 7 akumanyi from home to him okitegeera kuva waka kuye so amanyi bambi ate adde akusuubiramu naye okambuwala nedda mukwano siri mukazi mukambwe nga bwakirowooza wamusonyiwa namusonyiwa simuyinaako obuzibu naye namuvinga on kagamba ako nno kaluma kaba kalungi okugamba nti baba bakugambye amazima naye maama omuntu okugamba nti namuvinga on ozereti on kituufu azereti nnyo azereti namuvinga on naye nsobola omwaka oguwedde lwaki twajja omwaka guli oguwedde temulina okola musoke muve ku ssente amawagali nina maanyi nalina maanyi naye teri kinyuma nga muntu akeera neyeraba ensobi ze nagamba nakola kino ne kino bibi ebyaddala at least ekyo tukyebalize Katonda kuba n'okubeera ne taata w'abaana nga wali ali wero composed n'okubeera ne taata w'abaana gwe bagamba nti oyo nagudde ku kkuba awo atamidde taata w'abaana era nabyo yali abibaddeko ebyo n'agwa yali abibaddeko olebale mugumiikiriza n'obaawo kuba mmanyi owamuvingira ono erina bye wagumiikiriza
Tutayatogama mune nti wandeese ate kati nkwefuulidde nze ntunuulira mazima ebyange byebyo. Nagambye ngenda kujja naye mmanyi nze ndi musobya. Saidi yaffe ffe babi. Nedda si bwe kiri. Ffe basobya. Nze ndi musobya. Buli kimu kyayogera kituufu talina kyali. Kati laavu etuluma tugenda gikola tutya? Yatandika okulya. Kubanga sawa zino naafa bagamba namwandu wa Lutaaya wuuyo. Nti obwa namwandu naye akimanyi. Tuyagala bannamwandu. Saagala kuba namwandu banga ali abere healthy nga bweyayisamu. Ojja kufuna omukyalo omulungi. Naawe tukyayinza okufuna. Nze banaye mba n'essuubi. Wanje ekikulu anti toweeyogerako kati nze bwe nkwogerera balowooza njubisa kyekyo kansubire wabawo chance nsobole okubanga ono muwala omulaba gwe mulekera ebigambo byo byonna obimupakira ajja birowoozaako kituufu kuba mukazi mubakazi talina kyeyataŋŋambangako byonna yabiŋŋamba maama waliwo ebipya olimba ayina ebipya mukwano olabye boogambye nti nno emyaka gy'omaze naye ka surprise kano at least ku bye yali akoze kati era waliyo ebipya kyakozeemu ebipya olwo otandise mugambe ntandikwa eba ntandikwa eno kyova olaba neŋŋamba naye nsaba Katonda atusaasire ekituufu mukyala wange kyamwagala sijali anti oligamba nze olinga nze gw'oyagala nkunnyonnyola oligamba nze mu mukyala wange nkyamwagala mugambe speak out ate nze bakwana mwangola alina kati bagenda gamba oyo mukyala wuuyo oyo mukyala abadde bakwa tukutidde akatale Lutaaya mugamba omukyala wuuno omukyala amanyi ekituufu amanyi atamanyi amanyi Lutaaya oli owaaluli kati Lutaaya ono mulala si oli ono Talisoni mulala It's okay. Sikuinaako buzibu kyolina omumanya sikunyigirangako nze natambula butambuzi kuba muno era towandibeddeawo kyaliwo ekitibanga natuuka nemulekawo ebbanga nemuleke wa muganda wamuleke wa muganda wo ewa wali ewaka wali n'omuleka eyo nga wamuwasiza muganda wo ndikasubye omanyi pia gurupu nembeera mu gurupu n'ogamba kati abo banzigyeko obuvunaanyizibwa kati neneefuula nti nze ndi kiki naye ngenze nkula nemmanya nakola ensobi bweti ne bweti kuba namulekawo bambi emyaka 3 mugumiikiriza yalwa nawo okumuvinga ono era tomunenya sirina kyemunenyaako kyekituufu naye wabawo chansi kyalampeyanga nkyamwetaaga ate munaye bw'otuuka ekyo kyogera okigamba nze sinze gw'ogamba sinze gw'oyagala naye anti munange shifa kati bwewabaawo chansi mukyala wange nkyamwagala nze gw'ogamba ŋŋamba ye anti nno ki bwewabaawo chansi mama Harry bambi neetaaga okuba nga nkolerera ekyo kye nasuuledde agenda kikolerera bikolwa si bigambo nenza oba okkiriza nkole ebikolwa mumpe ku sente tugenda kufuna tofaali sente aleeta zijja njagala ku leero ngende nkulira abaana ekyokulya asagala njagala leero keke eno nnene wandikoze ntono endala kino kyange naawe bali baana naye kino kikoze kubanga bakwebaza okulera abaana akwebaza omuzaalira abaana abalungi webale kubazaala n'obalera n'obeera mami omulungi kwegamba akwebaza bino nnyo kulaba ng'ekinene ekitono nnyo ate byonna n'ogezaako nanyumiza nti wambi wageza nako okobe ku byebweru ogenda okolerera abaana ne bakubba byonna byogera omanyi omuntu nga bw'atuula n'ajjukira era agamba kati singa muli wala nnyo kati naye munnange nsaba nsonyiwe nakusonyiwa dda
abakazi nno bamanya nnyo ng'omusajja afukamidde. Tafukamira wamma nedda mukwano toyiwa buyinja. Toyiwa buyinja bw'omusajja. Obuyinja obuliwa. Ng'obuyinja bwani. Alindako. Taata Alisoni abaana bali boke waka leka ngende waka. Soko olinde. Kino nkikoze sirina kuswala yonna. Nzize nga ekintu kino nkikola nga sirina kutiitira yadde okukola ki. Muvugeko muntwaleko n'ewaka. Tugenda kutwalako. Tugenda ku dropping ate munayo ogenda otya n'eno keeke. Sabula. Jangu. Jangu mama abaana ba. Tugenda kutwala ewaka. Mama abaana. Tokukamira ate tobyonoona. Kyeŋŋaanye kireke. Kale oba okiganye ekyo nenze mbadde nsoza omukikola. Kati yingira nno. Mutwale ewaka nze nsanga abaana bange. Nabo tugende tubalabe obalabeko nabo. Oba gwayagala obbalabako. Nange njeetaaga obbalaba naye obalabeko omanye nti baabana abaana. Mujje tugende bano. Mama abaana kino kisinga etaano. Ebbanga lyemubonyaabonyereza bange. Ebbanga lyemubonyaabonyereza nokisinga emitwalo etaano gye gyabalaba nga. Alisi kino ekintu mutima gwe naye ajja kugamba nti Lutaaya yakolayo. Teeka keeke mu bokisi. Buli omu olina omunyumiza. Buli omu agenda mumunyumiza. Genda otuule Erize kantuule wano. Naye bannange laavu eruma. Semberayo kontuule wano. Lutaaya laavu eruma boddangamu ofuna omukisa era bannange abato. Ofuna omukyala gw'oyagala ate obeeranga sitedde mangu n'omulabamu by'oyagala n'omanya nti yooyo. Olaba ebintu byonna ngenza obbiraba nga baganda bange bawasiza. Omukyala bamukwata bati. No, nali ndibuudanga. Baba butawasa. No, kale ekintu kiri bwe kiti nti nayiga omukyala bamukwata bati omukyala omuwati obudde. Kubanze nabasooka bonna okubeera nga n'omukyala. Naye nga mukwatanga ekisassalala. Jja kukwatanga ekisassalala. Teyankwatanga ekisassalala alimba. Naye ayina ebirungi bye, right? Kyenkugambye teyankuba ku migga ate nga nnyomba nze. Ate ng'abasajja abakubi gye bali mbimanyi abakazi abampi nga twasumulukusa okuyomba. Mukyala wange yayamba. Naye nga yayogeranga bituufu. Yayogeranga bituufu. Kuba omuntu yenna anyiiga. Yayogeranga bituufu. Nkugambye ensonga zonna. Buli kye yaŋŋambanga kyalinga kituufu. Lutaaya okomawo 8, Lutaaya ava mu naye nga otobiraba olaba akujjako essanyu bumanyizi. Bami ntuuse n'embeera lonely emyaka 4 nzijukira nti mukazi wange abakazi bangi mu nsi. 3. Kati abakazi anti mumanyi okugamba abasajja mbw abakazi tuli bangi. Joy Maama Alisoni olunaku lw'abakyala mpulira nga ono omwana yandibadde alisti mu bakyala nga naye mwali simuwaana nti waali wa byonna tobyogedde na byogera byobadde omuŋŋambako tobyogedde na byogera bikulemye laavu yonna gy'obadde okaaba togyogedde bikulemye. Olabaye ntuuka omanyi bwe mba njogera amazima oluusi mpulira nga naye ekituufu kyenjogera ate nga kituufu. Siswadde bwaketi Falaawo nti bammanyi, sisadde mu Angola nti bammanyi, naye nziza okulaga mukyala wange nga ye kubanga nze naye ekituufu kiri nti era ekituga bali bantu bo balabi naye ye nze nsobola okubeera nga muwaako obujulizi. Mukyala wange ono akoze emirimu mingi ku lw'abaana. Naye nze kyenniza okugamba kino ky'okoze okiraba Katonda agenda sumulula emikisa. Ono omukyala bw'aba musanyufu gy'ali ebyaddala. Gano amaziga nno olaba mumanyi okugamba mbu abakyala babaloga gano amaziga ge bakaaba ago. Mukyala wange tandulogangako ate mukyala wange waliyo ababyogera
waliwo oli n'agamba mukazi amaziga ganeeno tosobola kweyagala n'ofuna mirembe naye gwe fuba osanyusa abaana naye afuna essanyu ku mutima ate muno tomanyi gye zigenda vva gwe kasita okyeteekamu ku mutima nti nnyina abaana ab'okusanyusa abaana balootera ebinene tomanyi gye bigenda kuva folaba tukeera bukeezi omuntu no adopting omuntu n'otandika muyamba buyambi naye ng'ogamba n'erijja nno gwe neetaddeko okuyamba zinaavaawa wallahi tomanya katonda jjajja kugabirira tezibula lw'onaakera n'ogamba abaana tezigenda kubula ebyaddala zigenda labika ogenda kukola ebintu ebirungi ogenda kuddawo ogejje kati kankunyonyole ngenda n'ensula mu nju nga ndimu nengamba nasulanga ne mukyala wange mu kifuba wano naye ndi wano ndinzeka mpulira obulumi mpulira kwegamba byonna ne binkaabya ne mama yaŋŋambako nerekera okukaaba lekera okukaaba kati munnange ebigambo ebimusiibula Lutaayawo mukama mulungi nengeera ku mutima nze njogedde oli musanyufu katonda nsaba nsaasi agenda kusaasira kuwomukyalo ekintu kyenjagala ayagala gwe mpuliranga katonda alimba ki okay eno ojja gitwala ngoze n'abaana agenda kujja n'abaana ajja akomawo Lutaaya mukyala wange mbadde saamulingiriza nnyo wakola ki wabeera ekirungi ye obwerufu bwe yatwereetedde atuleese era n'alaga nti agala mmanyi nti naye gwe oyo mukyala mugezi ate mulungi mwagadde nnyo anti nakugambye ati fast njogera n'omuntu eddakiika ntono ne mmanya nti mukyala wange mu bawala bonna omuwala muto omulabye naye alina amagezi agasinga n'abaki n'abantu abakulu era nejjusa nnyo mu bulamu bwange ekintu kyensinga sako kweyendabirwamu ebbugumu ekintu kyensinga okaabira nti nafiirwa nnyo nafiirwa nnyo omukyala naye nsaba oba alinayo kyange naye kasita omuyinamu abaana gwe kikole tuukiriza obuvunaanyizibwa olaba nze gwolaba saagala nakwana mpulira nga teri mukyala ayinza kunsingira mama abaana naye we mba mufunye katonda nga ampadde omuntu bw'atyo nate kirayikizibu abawala bannaku zino bayaayire naye katonda ndi musajja mukatuliki era ndi musajja wa mmisa nsaba nnyo Mukama mu budde buno bwe tulimu obwekisibo kirugenda okumala nga tumalako enkya enkya Easter Yezu ampa obulamu obusinga omanyi nsula nkaaba nze gwolaba n'okulya n'ekyawo ku lwekyo kye nakola omanyi ngenda nembeera ne baganda bange kuba kati bonna baki bafumbo naye ogenda n'olaba ng'oli engeri gyakwatamu muneno gasinga nakwatanga mukazi wange wenti ng'olaba nti omukyala bamukwata bati ate ekyo nakiyigira ku baki baganda bange bakwata bulungi bakyala baabwe kati nze ate luli nalina amawaggali mangi nga tonyumiza tuveemu tudde wali tulaba abaana mukama nze era stiru mwebaza banaye obushifa webale kubanga oyamba abantu era okugatta abantu amiina kyamaanyi nnyo neyanza Mungu akumpera ekyosinga okwagala amiina era akumpangalize huyo mwajangu baba Alson badde beba anaira baluta Lutaaya yennyini kakwatireko omwana omwehaga ddadi alese keeke birthday abadde yani yoli omulenzi birthday mami badde bebase bambi photocopy how are you baby jendi oli otali somi jangu obuze ku bantu how are you you're fine yeah yino keke mami ono ye Carlton oyo ye Alison Kivundu they are so cute
bale kulabirira baana bannange bakuze balabika bulungi era naye katubaleke bagende balye keeke yaabwe birthday yabadde yiyo happy birthday yadde yiyo tomanyi ngaye dadi akuyimbiremu happy birthday jangu dadi akuyimbira happy birthday Daddy, happy birthday to you. Muyimbiremu happy birthday. Daddy, tuyimbireko Alison. Olaba otya mama? Tuyimbireko Alison. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alison. Happy birthday to you. You look like a princess. Katinga tusibula mama Alison wagambye kali akayimba kamwe kamujjukize ke mwayagala nnyo. Bwalinga bubiri. Twalina akayimba akasoka Katonda wakuwa omuntu gwosimye kibange kiroto. Nontunuliranga byonna byekakasala. Nakalala mpozi bali bakayita twagala ng'otudde wali. Twagala biri. Biri. Kasaha boyo wimbo obwo era kimanyi naye. Tokimanyi mukwano? Ndowooza olabye. Nze njagala nnyo Juliana so nawulirizanga nnyo obwo buyimba naye neyeesanga abwagala anti era abukwagalirako. Bwekito bwe kyali leka kufeera banno. Naye ndowooza olabye ntukunyumyako. Bwebale kunyumyako naye kasa mutegedde ekituufu. Katugende tukitegedde naye era tetuwanise. Katugende tubeere nga tukulowoozaako tusabe Katonda. Kale olaba nga muli bwe muti olwo munnyuse mami daddi n'abaana. Bannange lengera. Ate bannange balancing nnungi muwala na mulenzi. Can you imagine? Okay. Gwe laba bw'oba kutte bw'otyo nga ne mami waabwe ali wali ate nga mukyali bato bwe and that's what we got. Twali nga tugenda oluusi ne mumisa tugenda no wekiri nga mugenda mu misa nga kirungi nnyo kapoe kati watono omwana nange kabugeza ajja luvannyuma tumala kwekola tulina oli yawa myezi 8 kati ayogera ku ono w'emyaka ate lindako nina kembadde sikunyonyodde mukyala wange ono tuzaala omwana waffe Alison ono kati ngagamba naye lwaki tonfaako owuliro yanywa omuwala kati netufuna olubuto lw'ono omwana kati ekibuuzo nasooka omubuuza bambi yankubira essimu mu ssanyu ery'amaanyi nangamba tata Alison nzadde omanyi kye namubuuza mwana kimuwala nze golaba ebbaala katangi malewo nga mpulira mukazi watu bambi linda kumanyi nasazeewo kwogera mazima okugenda mugundi mu ddwaliro nanywawo mwenge kyokka nalina omukimayo mukazi watu era muganda wange yamukimayo ngenda okuzuuka nga bambi nga bamukimyeyo dda naye nga ki ssanyu lya muwala bwekyali omanyize kati olwo ng'oli akifuniramu waazadde ye yali amanyi anti atuwadde amawulire yasooka n'akuwa omulenzi akuwadde omuwala gwe bbaala n'oginywa ogimalawo kati ye yakifuniramu wa yali amanyi mukazi watu bw'alinzaalira omuwala alisi embeera zinaakolaki zinaakyuka n'embeera ng'omuntu ye era kyovula yakuba essimu nga muki musanyufu naga nkuzaalidde omuwala ng'amanyi obulamu bugenda kukolaki kutereera bwabijja bubizzi weserebulatinga wekka webale nnyo kumpi nnaku nnyanga nywa bunyi yamala ennaku nnyanga anywa bambi naye byonna mbyejjusa era njogera alaali kubanga ate tojja biddamu obanga omanyi kibi omuntu otuuka ku myaka 4 5 n'olyoka okola bino bye wakolanga kati bino nkikola ate era nga nkikolera abaana balaba tebagenda kuvaawo nti baki baffe era ono mami ayinkyagenda kufumbirwa dadi awase era baligamba data waffe ne mama waffe kati ebintu bino mbikolera mukyala wange alisi space eri gye nakolaki gye namusobya ntandika okubanga muzza nze mukyala wange we mba nfunye chance naaba nga asobola okunzirira
ndi ready okuba nga ndi naye. Kale musiibule. Mama Alison. Nesanyuka bakulitidde abaana babuzza kwaseseeko naawe n'ekyo kikulu. Osuuka wali omuntu n'ayagala n'okku. Nyiza n'okuziniramu bannange. Olesanyulye nnina. Muziniremu wama. Byonna tujja bikola. Dance. Nedda naye. Kale nina essanyu lingi. Muziniremu. Nina essanyu lingi. Neeyanziza Opushifa. Neeyanziza. Katubikwase Katonda ebisigadde. Tubikwase Katonda n'okumanya n'okutegeera. Engeri gye tuli mu kisiibo ate kiggwako nkya ekyaffe Abakatuliki oba Abasiraamu bo bakyali. Naye omwenge kansuye nti waguviirako ddala. Era ekyo kyo Katonda ansaasire era musaba nnyo buli wembeera awo. Musaba nti oguba muzimu gugende teguddambula kubanga gwanfiiriza obulamu bwange. Ogenda nti ozuukuka nga abantu bakuleka dda speed mayiro wala. So singa ndabadde mukyala wange tomanyi twandibadde tuli maaso. Singa ekyamugenda fumba Easter musalewo banaye tugirire wa mukadde tulagewa. Binyuma. Olusi ebingaabyo n'amaziga. Kuba kati nzirayo mu nju enju n'entunuulira nga nze. Wangi? Edi ngenda bakimenja. Babampadde enkyambali ndiye nabo Easter. Ngenda bakima ku makya. Kiba kibi mukwano. Enkya kubire ngenda kubira mbakima. Kale, thank you for your time. Thank you for your time. Bakusaba Easter mu kamera. Easter. Mama Alison. Agala Easter. Easter ne kituufu ayino naye ngenda bikolako. Ku mobile money ngenda bikolako. Mukama Katonda. Tofaayo. Eno keke nene wandikoze entono. Nedda. Kino kyamaanyi olw'ensonga gwe emyaka gyonna gye mbadde nga obirina abaana ekyo kitono nnyo. Kitono kino si kinene. Nedda sente ziggwawo naye at least ojja kumanya nti najja olaba akantu kano. I'm sorry my love Joy. Thank you ngendo kukalya. Lewanageze banaye nsaba nkusiibule mukwano bambi thank you. Bale kubeera mukyala mulungi. Bale kubeera mukyala mulungi. Bale kufaayo ate bale twagala. Ate era ojja twagala. Kale musiibula omukyala. Ogenda musiibula oti. Teri aga. Akwate bukwasi Easter jimpe mu kitiibwa. Tugende mu bulungi. Siibula munange. Budde bwo bwakusiibula mukyala. Binne muba musiibula entya. Gwamanyi. Teri yakusimu. Jidde mu budde bubi teri Easter yakusimu. Njagala Easter. Ogenda enkya kima abaana obatwale kati awo Easter n'abantu agifu. Ate kati ogamba gwe wembamba tuteesikuwa Easter. Beera mugumu. Beera ngenda kuwa Easter. Kale tuuka bulungi. Nedda si bwe batyo. Tosiba otyo. Naye Mukama. Lutaaya atamutya. Amutya. Nedda muwabu w'ekitiibwa. That is good. Keke no yayagadde dde okugwa. Mwebale. Kale mukwano. Musiibule nno yagenze. Mama Alison. Bye bye. Tuuka bulungi Mukama akulembere. Akuwa omukyala omulungi asingako Mama Alison. Taliyo nze ndaba simanyi oba gyali. Naye sooka ojje katono. Sooka ojje mama abaana. Anti sooka ojje katono. Oyina by'otamugambye by'owejjusa? Ate oddaga byonna byogere. Byonna mbyogedde naye mpulira nti obudde oba tuyinza n'okusulawo nga mulabako. Ng'omulabako kati badde yamugamba ki? Byonna mbyogedde. Ate obadde omugamba dde okola ekyo. Kubanga omuntu yamuwa haaga oli mayiro oli eno nti haaga. Omanyi ampaddeyo chance emu. Asobola okuba nga nzirira. Okimanyi nti aŋŋambye. Nsobola okuwaayo obudde. If God wishes.
naye okimanyi nti bwaliko nga mukyala wuwo gwamutegeerera omugadda wano kola kino nga byakola byonna birabwe kyali tayimu yaliwo nga wuwo gwamuyinako obuyinza bonna na buli kimu naye oza teyeyambuse nabyo ne balloons by the way ziri mu boot yagende wali banange abalungi abatulaba mwebale kubaako mwebale tugoberera nabagamba nga bwe biba bwe mbibawa nabagamba nga bwe biba embeera we tugibawa embeera bwetyo bwegenze muŋŋamba nnyo era mulinza oyomba alaba shifa kati yegasse n'omukyala naye kati gwe bwoba ggobwa n'oyinza kukola ki omanyi waliwo we baba nti oba mwagala oba tube tutya naye kati ddala ku sitoole eyo gy'owulira maama nga ye omukyala ajja kubeera awo nti kola byonna by'oyagala weetooloola onansanga kyambuntu omuntu bw'akeera n'agamba I moved on ate kyebaliza omuntu bw'akikugamba waliyo abatakyogera nakubuzaabuza ate n'olumwa nnyo so kati Lutaaya amanyi wastandinga mu bulamu bw'omukyala ne byayina okukola okusinziira ku mboozi gye tunyumizza byayina okukola yeetereeze ate nabyo abitegedde tobitegedde by'olina okukola obitegedde wenna nno feesa omutima gukuli eri yaliko nga wuwo anti byenjogera birumya naye nze bwe mankansolinga omuntu kugamba byotayagala wulira yaliko nga wuwo nga byonna n'omukola byonna by'oyagala so siswadde nakujja nti oba abantu bandaba batya oba batya kubanga oli mukyala wange kati mweyo embeera mulimu abalala mu mboozi gy'onyumiza bwe walumizaamu nabo beetondere kati ng'okkeera baganda bange olw'ensonga nti baŋŋambanga ebintu by'okukola ne maama wange infact maama wange ne pressure nga zimukuba yeekoze kino maama n'abanga buli ssaawa yeeralikirira nze ate abadde kino mukadde wange maama namulumizaamu naddala okusinga nga bw'omanyi omuzadde omukyala tasobola kusuulirira era maama wange ansonyiwe omanyi omuntu kirungi nnyo okwetonda ng'otegedde ensobi yo gani okubeera awo amawaggali si kirungi ne bw'omanya ensobi ye weetonde ne Katonda akuggulirawo emikisa n'amanya nti wakola ensobi toligiddira kati nze ensobi yange ngimanyi sirina kyenenya mwana oyo muwala muto si mubi nnyo omulabye aba mulungi bamulaba bangi naye yayagumye naye nga nze sikola ki sikiraba nga sibiraba kati obiraba kati nze gwolaba natuukako naggaye natuukako newaako n'amadagala edi netembeewo ngoyagala akuddire nga ndaba sirina mulimu tolina mukyala yandekawo embeera eri naye ansa sikwetta ansa simbula oyimirire ng'omusajja bw'abanga omukazi asa oyimirira ng'omukazi kati obwongu bwange bwali bunafu nnyo era nejjusa neebaza Katonda kubanga nalowooza embeera ey'ekisiru eyo anyway neŋŋaaba naye kati nali nkoze kino munnange nze ndeka kati oyagala tubeere wano wakiri nga tulengera geeti mukyalawo gy'ayingidde mbadde nkusaba kanzireeka obimanyi amaaso malwadde gannuma siryokke naye nkubudde tubuwaddeyo tukoze ekisoboka nze mbalabye abaana balabika bulungi daddi ne mami mukama okayisizaawo mbalabye baddaddi ne mami n'abaana mbalabye naye nga kimpaddemu essanyu bw'aba asobola obbayita bw'atyo happire mujje mubuuze eddaddi azze kisanyukire abakyala bakambwe nnyo ate baana be bakozesa okulwana entalo so sooka osanyukire ekyo ekiriwo kikole abakyala kati nkubuulire ffe abakyala buntu butono nnyo kati omukyala tusobola omuzza ebyaddala but lagira mu bikolwa nti okyuse mu bikolwa tojja kujja na bigambo nga bwe tuzze nti munnanga nti nze kino genda okole bikolwa okeere obeere ku mulima kubireko nti ndi bize mune ndi mukola mamalson kamaliriza okukola oweerezeeyo ebintu boda ebitwale nti kati ngaawo mune nkoze shopping ebintu bizze ze omutima mpola naye ng'okola obuvunaanyizibwabo
anadda bw'oba olaba. Tubuuze abatulaba babuuze. Mbabuuza bannaye simanyi naye kale nze ndaba nti alinayo ekyokudda agamba wesooti nga tomanya waliyo kyani. Obadde olina ekibuuzo ky'ombuuza. Obadde ombuuza ki? Mbuuzizza ggwe nti bw'oba olabye nti munjogera yanadda. Kati ne nkugamba nti babuuze nti bannanga abagoberera opushifa bwe muba mulaba omukyala anadda. Era abagoberera opushifa muba mulaba omukyala anadda. Sibazzaako ngalo banna. Ebigambo byayisizaawo. Abatulaba oyitako +25678210156 bano oyitako +2567025622157. Don't forget to subscribe. Nze byange mbyogedde naye abuuza omukyala anadda. Bye bye. Bye munange. Naye weebale kwetonda. Weebale kwetonda. Oli mukyala agatta. Soto yawula. Kyovulaba natuuka neŋŋamba kankozese ggwe osobole okuba nga onyambako eri mukyala wange ku nsobi zange ze nakola. Weebale nnyo weebaliye ddala. Naye sooka weeyagale ng'omuntu. Love gy'oyagala omukyala etandike naawe. Love yourself. Weeyagale nga taata emiri gayinza Lutaaya ndi taata w'abaana babiri bwe bati abataliiko obulemu abaana abalungi oyimirire bw'otyo gambe nga taata ngenda kuteekawo embeera bigenda kwekola. Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.